Agent ogamba Arrested. obulamu buli butya? Bulamu tutambuza mpola mpola. Mukama akuuma. Alhamdulillah bitambula bitya music? Music nga bwe twakomawo era nga bwe twagamba abantu mbu tukomyewo oba bagiyite The Agent Season 2 oba The Agent Episode 2 nga tukubira mu seri kati twakomyewo tuddemu tubatigomyemuko. Okay. Wabadde wakadda tukubira akayimba ka Federation n'otusunsulira bye twali tumanyi bye twali tutamanyi. Ki ekyakuleetera oyimba akayimba kano? Anti kati nze ndi musician, ndi stakeholder. Okitegeera ate abantu bangi babeereyo nga beebuuza ebibuuzo naye nga tebalina buvumu oba nga tebalina ngeri ki gye basobola kutuuka otuusa bubaka gye bwandituuse. Kati ate nze nina platform, nina abantu bange, nina studio, nina endongo, nina engeri gye nsobola okukikola nekisobola otuuka mu bantu. So nensalawo ebibuuzo ebingi ebiri mu bantu mbyolekeze gye biraga. Okay. Federation twabe wagikubyemu ebituli. Biki byola be batannatereeza? Munaye saagikubye mu bituli. Kye nakoze era woowuliriza oluyimba nabuuzizza bibuuzo. Okitegeera. Nabadde waddembe okubuuza omu ku omu kuba buli omu twandibadde tusobola omubuuza kinnoomu. Naye nabuuzizza omukulembeze waayo then nenkola ki ne mbuuza n'ekibiina kuba bangi abalimu. So bw'otunuulira mu luyimba mulimu ebintu bingi abantu bye beemulugunya ate nga bali eyo bambi bakola ki basirise. Kati twabadde tuli awo oli nankubira dagamba manyi nkugambye badde nkyatereeza like ndi muri branding okuva mu kibiina ekikadde okuteekawo tokopa force. Ekitegeera nga byendiko naye oliwe yankubidde neŋŋamba muyimbi muno bayimbi bannange era be bankubira. Kitegeera kati ate mulimu abatalina buvumu abatasobola kwogera ate nga nze ebyo byenkuliddemu nze njogera. Okitegeera ne baŋŋa sirina kyentya kubanga at the end of the day fenna tulwanirira kintu kyekimu. Okitegeera bw'otya tokirwanirira ng'ate gwe oluusi osobola oyita mu kuyimba okukirwanirira oba olina kyogasseeko eri eggwanga kubeera nange nfunamu era osobola osanga nga kyekitubonyaabonya okubanga tetuliyo nnyo eri abantu gye bandikoze eki. So daŋŋamba naye abakulu bano abagenda mu Federation nga ndaba bali mu kuvuba byennyanja. Okitegeera neŋŋamba bw'ogambye nga nze sinabiraba bagamba agendako ku social media bali ba star era ebintu byabwe buli kye bakolako kitambula. Neŋŋendako ku social media nalabye abakulu bavubya ebyennyanja. So kati ekibuuzo ng'ekyo neŋŋamba kati ekitegeeza ono wakyebuulizza waliwo n'omulala ali mukola ki bagenda lwanirira copyright ne bavuba byennyanja. Kati bali mu kuvuba byennyanja nze nabalabye nga bakola ki bafaama bafuse bafaama tera tunoonya poultry farming tunoonya ki tuli mukola ki kubanga singa twali tukola ebyo twandibadde tukola oba vocational ne tugamba kati babayimbi bakoze oba kale tuliyita oba organization naye wali abamu bayina obumanyirivu mu kulima bano tugenda bakolera oba kino ne kino naye ekintu kye twasinga ogoba kyali kya copyright temwali mu byennyanja oba nakinaki. Okitegeera katale olaba nga abantu bakuŋŋaanye bazze eno. Okitegeera so ebibuuzo byali bingi nsobola otandikira ku ekyo naye nga nze batera okumbuuza naye gw'oli muyimbi gy'oli naye nga tetukulaba wano mu kino tebuga ebintu ebyo sinaba bitegeera. Ekisooka kibaswazanga abayimbi bannammwe nga bali mu kulima ekifo ky'okuyimba n'olwanirira copyright nga bali muko ekifo ky'okulwanirira copyright kibaswaza mmwe ng'abayimbi nga mubala balizze mu kkubo ddala lya kuvuba byennyanja. Kaakati ffe tekituswaza bwe kiba nga kyekigendererwa kuba nange sobola okera ku makya n'envuba ebyennyanja. Nongamba abagenda olwanirira copyright webadda mu byennyanja. Kati tekisobola tuswaza nga kizze mu direct wenti abayimbi kati bali mu farming ekyo kitegerekeka naye abayimbi abali mu copyright mukola ki mu byennyanja mu male. Ekitegeera nti obudde obungi ate gwe bwe mwonona awo tugenda kujjayo statement ki tugenda kujjayo copyright kikaaki kubanga mu male emmale egenda okitegeera emmale ogenda girya bibyo
ne faamu gy'oliko yo oba oluusi yammwe ffe tetugimanyi nako sifunamu nze ate kwendya si kwendya ekintu ekyatusindika otulwaniriza yandibadde ki copyright kubanga gwe ne bw'ogifuna eyo nze neetandika okukola ki okukola nze nfunamu direct naye mu mmala eyo woogirya nze sifunamu okitegeera so ebintu ng'ebyo abantu ne babyebuuza oli ng'akubuuza alagamba naye eyo abasajja babeerayo babawa gye babeera ku seriini naye bo bafuna batya era ani ateekamu kasente okitegeera kati nga ffe tulinda olunaku lumu tugambe muzira kisa wuno yavaayo ku lw'abayimbi mu kunoonya copyright gundi yaani yono gundi ali mu kuteeka kasente mu ki kuba abayimbi babbeeyi nga bw'okimanyi naye oba tosuza omu babiri basatu bana bataano abayimbi nga muli bangi nga naye mulya munywa mwebaka olindoza mutambula okitegeera ate oluusi nga si ku bbiiru yammwe okitegeera nga olaba nga bbiiru waliwo agiteekamu of which oyo person abikola tebamukola ki tebamwogera kati naffe tubeereyo ne tugamba ye muzira kisa kyoyo atuyamba mu kufuna copyright naye nga tetumumanyi bandimwogedde ne bagamba gundi wuno yatuyamba naffe ne tufuna engeri kubanga bwe nsobodde okuyimba akayimba akola ki akabuuza ebibuuza abantu bye babuuza bwe nsobola n'okuyimba akayimba akeebaza muzira kisa bannaaye we kiba kigguse oba tekigguse kino kye wakakola thank you okitegeera kuba oyamba kuba ki naye ate ebintu biringa okitegeera eby'omunda ebyaki bagenda malya ga nsimbi kati nanti byebimu ku bibuuzo kati ekyo ekibuuzo nakyo osobolera okwesanga nga bangi era ababikola ki ababibuuza nze nakompairi nze eri ngiyitanga na freestyle okitegeera bagita federation nembuuza kubanga gwe sooka oteebereze tuli mugoba kintu eki uma egoba ekintu eki Dr. Hirudamani nanyini bbiira agoba ekintu eki kati abantu beebuuza bwe muba mugoba kintu kimu munkugambye byonna nabisengese nembiteekamu mu luyimba munoonya bukulembeze oba munoonya copyright kuba singa muba munoonya copyright mwandibadde temwesojja ekyo kitunulemu nammwe kuba ekino ekintu kiyamba ffe lwaki Dr. Hirudamani gwe manyi nti ye nanyini bbiiru si gwe mubuuza wakomawa nakoma wano uma gwotuuseewa ndi wano federation ffenaffe tubadde tusobola okukola kino ne tukola ki ne twegatta ne tusobola okufuna ekintu mu bwangu naye gwe wokuba ono n'akuba oli wabeerawo enjawukana kati lwogenda otunula mu bintu ebyo ng'amazima ga Katonda mu ggulu nga n'oli agenda obba waki oba agenda okwapuruvinga ekya copyright ono leero aleeta kino ono enkya n'aleeta kino okitegeera kubanga copyright manyanga federation yava out of nowhere netugwako okitegeera kuba ekibiina ekisinga amaanyi eringa association yandibadde uma fenna federation yagenda okujjanga ffe olwedde uma weeri siri mu uma siri mu nkyalira efali nkyanoonya ndabe kale kiyite nti wonna nsambawo naye ndaba ayokya nkyali obuzava sagala nnyo yingira mu kintu kyesikola ki kyesimanyi uma sofa ebadde eyina ebintu byekoze nga yo nga federation tenabakola ki tenaba kujja nga naye ebintu byayo oluusi bibeera ku ki kunono kino kyekiddako kino kyekiddako yali akoze nnyo rounds before federation yava out of nowhere nayo ababa kale federation is a group of association umesinga amaanyi association teri mu federation kati gwogenda ombatiza otya omuntu nti yino federation eyina association weziti ezitamanyikiddwa sofa n'omuntu asobola okubuuza muyina mmeka association basobola n'okugamba bayina 10 naye nga toyina n'emu gy'omanyi n'ogamba naye association gye mmanyi eri uma yo nga teriiyo kubanga ekyasinga otwewuunyisa nti ebaali bakagitandikawo ne beekuba
ne beekuba. Lwaki muba mwekuba nga tunoonya kintu kyekimu? Okitegeera ne mwekuba ne baawukana. Bwe bamala okwekuba baawukanye n'okola ki? Ne tugamba kale bano baawukanye, ekintu kirabika kikola ki? Kigenda kusigala nga kitambula okusinziira nti ndooza buvuyo obutakkaanya bw'abayimbi waliwo ki? Ne tugamba kasita waliyo fiina masannyalaze owa umma mu federation ye ndooza engeri gy'abadde spokesperson eno asobola naye okugezaako okola ki? Okuobservinga kiki ekizze kiri ku mulamwa paawo kagana ne fiina n'akola ki? Ne fiina n'avaayo. Bw'ova ku kya fiina okuvaayo tuba tukyali awo, mulimu abantu boolaba nti bano federation nno babadde oba bafunamu kuba kankiyite nti babadde bafunyeemu oba babadde babeera nayo oba bakuze nayo. Nga guluneedi twakeera ku makya, guluneedi n'atugamba federation nno gye mulaba eri feeke, naye nga baludde nga batambula. Netugamba ow'omunda wagambidde nti federation eri ki? Eri feeke. Gwate olusi gwe bakubira akasimu yitako wano ogenda gwa mu kiki ekyo. Ne babuuzako Spice Diana, jjukira bamulonda ku ki? Ku bwa vice. Ne bamubuuza owaayi ki ekigenda mu maaso federation? Baali ndooza tebannakimalayo, n'agamba ebyeyo sibimanyi, ng'ate waakakiiko. Kati gwe w'ogenda nga memba nga ne vice akugambye owaayi ebya federation sibimanyi, gw'ogenda kukola ki? Ali ku top agambye tabikola ki? Tabimanyi. Kati ensonga za federation mwana kyobola nabadde nina okumpilinga a bit, nkompilinga current situation egenda mu maaso, tubabuuze ebibuuzo. Okitegeera kuba nabingi abantu ate bye bagenda okwongera okumbuuza babinsindikire bagambe agenti tukolereyo federation party tuteekamu kino kuba nina kyesaataddemu. Omwana n'aŋŋamba n'ambuuza ekibuuzo kyabadde mu bulambunukufu, n'agamba agenti ku kakiiko ka federation tekuli bantu b'engulu. Okitegeera yakimbuziza ne mugamba naye omanyi kantandika okompilinga party tu, mpozi nga bampadde answers oba nga bampadde answers ez'ebibuuzo abantu bye bakola ki? Kuba nga bw'owulira oluyimba lwakwebuuza. Okay, nga tuvudde ku luyimba lwa federation, there is a debate that is going on. Tuwaliwo n'ekigamba Ray Signature era avuddeyo n'agamba nti it's not a must nti abayimbi mulina okuwagira oba okubeera ku side ya Bobi Wine. What's your opinion about that? It's not a must mutuufu, naye it's a must okubeera ku side y'abantu. Okitegeera ebiri mu abantu nga naawe oli muntu pozi ng'oli kisolo. Okitegeera naawe oli ku side ya Bobi Wine. Nze ndi ku side y'abantu era buli kinyigiriza abantu kinyiga. Anti ate kati ekyewuunyisa Bobi Wine alwanirira abantu kati yansobola ogifuna. Okitegeera kati kisobola kuŋŋa mpozi ng'oli kisolo. So is it abantu abasinga Ray agambye nti abasinga bavaayo nga tebayiwagira kale nga tebakkiriziganya Bobi Wine kyagamba babeera nti babanga abakozi ab'ekivve nga tebakkiriziganya anti ye takkiriza mu federation n'ebintu byonna ebyo bizevaawo ye nga Bobi. Anti olabe oluusi ebibuuzo bya Bobi binyuma nga bya Bobi nga ye ng'omuntu. Kati gwe ng'omuyimbi? Nze ng'omuyimbi nze kyensinga olaba Bobi nze kyemmanyi mulwanirizi w'abantu. Okitegeera so abantu abamu bamumistakinga. Okitegeera asobola okukola ekintu nga balina kiraba nga wayiseewo ebbanga lya myezi 2. Okitegeera dde neyekalakaasa kati deyekalakaasa oluvannyuma lwa myezi 2 takkubira na kusimu kumanya nti nakiraba aswala yekka mu mutima. So muntu ali intellectual nnyo nze simujajinga kubanga bwe yakeera ku makya ne yeesimbawo ng'avudde mu music industry bangi be yasikiriza okikola. So yakola ekintu mwenna kye mwogerako abantu kye balina okwogerako buno obudde oba olinoonya toka biito olina kwogera ku ye singa yali ayogera bya kisiru oba nga byayogera tebigenda mu maaso oba tebizimba ggwanga singa bamuvaako dda naye olaba ng'ayongera linnya bulungi. Kyabuwaze beera nti abayimbi musaidi abayimbi nze ngamba kyandibadde na kyabuwaze kubanga kyandibadde kyabuwaze bwe kyotategedde n'omwebuuza
n'oba olina ky'owagira n'omugamba nze mpagira gundi naye ekinkakatako okubeera naawe ku nsonga eno kubanze mulimu ensonga zayogera nga kinkakatako nga tolina kyogenda kuŋŋamba ng'oŋŋamba ki nga byogera bye bituufu nga bya ddala nga byebiriko era nga buli omu byalaba ekigambibwa abantu bavuddeyo ne bagamba banyi twetaaga opinion yo nti abantu abavuma abantu nti Bobi Wine abakimanyiiko nti ne bavuma abapipopa abavuma abantu mbw abakimanyiiko abavuma abantu musajja wattu oluusi abatakimanyi kati nze sisobola kugamba kituufu kubanze simanyi ndowooza ye abantu era be bagenda okukeera ku makya bagambe abatakimanyiiko era basigala be abantu abamu abagambye nti abakimanyiiko kati musajja wattu abeera alina eyo gyali ndowooza obutabi ne bumugira nti gundi nno abadde akola kino kale osegeera nze bwendowooza okabaka obusembe eri abawagizi era omwaka guno tugenda Lugogo tugenda Kololo tugenda Freedom City tugenda wa nze siri musajja yeesuddiye ennyo era sisobola keera ku makya ne mbagamba mbu omwaka guno tugenda kukola kino nze saagala bansuubiremu bingi kuba bwe basuubira ebingi ate oluusi n'obawa bitono ate bajja beera disappointed musuubire bitono nja bbawa ebingi so twakomyewo tugenda bakolera kuba nkugambye mabegako tubadde tulina engeri gye tulirakisinzeemu naye kati music mungi ebbanga lyonna eribadde lirelakitant tugenda diziba na music twazze era ene time tuleeta oluyimba olusooka mutokopa force zino just zibadde nakuba ndeetendeete nga babuuza tusumulule federation is just a freestyle kati tuleeta oluyimba olugendo yingira mu November namwe mumanye nti abasajja bali serious bamuyita da agent akulukuta tokopa force kyekikosa akulukuta seso efasesa mean soda agent fastest rapper